Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwantenvu omwaka oguwedde endagaano Uganda gye yalina ne Saudi Arabia okutwalayo bannayuganda okukolerayo yaggwaako era mukadde kana amawanga gombiriri gali mu nteeseganya okulaba nti endagaano enezzibwa obuggya wabula nga abakulu tebannateeka mikono ku ndagaano eno. Gavumenti ya Uganda erina obuwayiro bweyagala bukyusibwemu okwewala bannayuganda bankuba kye ey'okuddamu okutulugunyizibwa. Endagaano enkadde yaweddeko ebadde ewa nnyo obuyinza omukozesa mu Saudi Arabia okuyisa omukozi nga bw'ayagala omuli okusalawo ku musala gw'alina okumusasula, okumuggyako eddembe lye ery'okubeera n'essimu, okumukozesa nga tawummula, obutamujjanjaba singa abeera alwalidde ku mulimu ng'okwo, kwe batadde okubatulugunya n'oluusi okufiirayo kuno ne bazza mirambo. Wano omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abankubakye ambasada Abe Walusimbi ng'era y'omu ku bali mu mitambo gy'okubaga endagaano esuubirwa okuzzibwa obuggya agamba ebiruma bannayuganda e Saudi Arabia bingi bye baagala binogerwe eddagala mu ndagaano eno. Munnayuganda alina okuba nti abeera n'essimu ye. Munnayuganda alina okuba nti asasula omusala gwe nga bamugambye era nga gwafuna. Alina okuba nga awummula. Bisawo yakuwummula awummula. Kugamba ebyo ebintu byetaddemu ebisinga bibadde binyiga abaana baffe. Mukadde kano bannayuganda bali ku kyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia bangi balina ebizibu ebibasoomooza nga mu kiseera kino baagala bisibweko nnyo essira mu ndagaano empya. Tubasaba mututeremu ebintu bino nti batwongeze ku musaala. Tukola n'amawanga ag'enjawulo atugeze ba Philippine ba Sri Lanka baki naye gwe Munnayuganda ne bakuwa olwenda ye munno ne bamuwa 12,000 ate nga tutuyana entuyana yemu. Bakama baffe ensonga eyo mukitunulemu nga musayininga contract batwongeze ku musaala. Tusaba obukiiko mu buli district nti Madina, Riyadh esobola okuba access ne agencies ezo oba ne location abaana we bali tusobole okurescuinga obulamu bw'Abaganda baffe ekyo musobola okukikola. Abalwanirizi b'eddembe ly'abankubakyeyo bagamba nti kano ke kaseera akatuufu ak'okuddamu okutunuulira endagaano eno okusobola okutaasa bannayuganda ababonaabonera ebweru. Akulira ekitongole ki Migrant Workers Voice Abdallah Kayonde wano wasinzidde n'ennyamira ku ebyo ebigenda okuteekebwa mu ndagaano eno kubanga bo nga balwanirira eddembe ly'abankubakyeyo tebaweereddwa mukisa kuwaayo birowoozo byabwe. Kye mwandisinze okwembulesinga this time round mu ndagaano eno kwe kulaba nti temulekaayo stakeholder yadde n'omu ate buli omu ne mumuwa obudde bwe mmanga ddala mwagala ku resolvinga nsonga zino mwandibadde muleeta aba company ne muleeta aba Ministry of Foreign Affairs kubanga twesanze emirundi mingi nga tubonaabalira mu ngalo zaabwe mugende musalewo bye tutamanyi. Ono essuubi alina ttono oba ddala endagaano eno enaavaamu ebibala okuggyako okuleka bankubakyeyo okusigala nga babonaabona era agamba lyandibeera ekkobaane n'ebitongole bya gavumenti ebimu okugaana okubawuliriza ku nsonga zino. Singa endagaano eno esayiningibwa mu ngeri y'okubanga supiidi kwe bali mugivugira mu bisenge n'okulaba nti babuzaabuza n'okusiiga ekifaananyi tulirayikira okuddamu kubanga bwe kibanga Abawarabu baagaana okukkiriza ebibadde mu ndagaano enkadde emyaka gyonna 5 ne gyeziningula kubanga yerenewinga automatically nga yenga bo baganya okwanukula ministry y'agenda kye bagamba nga baganya okwanukula government ya Uganda kye basaba kitegeeza gye tulaga tetuyina njawulo singa baddamu ne basayininga obukwakulizo obwefaanaanyiriza. Ibrahim Bwogere nga yamyuka ssentebe w'ekitongole ekikulira kampuni ezitwala abantu ebweru ki Uganda Association of External Recruitment Agencies Iwera ku lukomo lw'essimu agamba okwebuuza ku balwanirira eddembe ly'abankubakyeyo okwaliwo era ebirowoozo byabwe byawulirizibwa n'obwegendereza. Abanga siyasobola kisaawo birowoozo by'okusaawo eyo nga wali ne technical team weri naddala biteeka ku mawulire. Kayonde era alumiriza abakungu mu kitongole kya Uwera okubeera emabega w'ekikukusa bankubakyeyo wabula Bwogera mwanukudde ng'agamba bw'aba alina obukakafu kinaagende ku poliisi. Tukirowooza nti kano kagendere kakwongera kukukusa na kuyambako ba Uwera kwongera kukukusa because mukozesa ekibiina ekyo n'ababeegattiramu okukola omulimu gw'okukusa bannaffe. Twagala gavumenti etuwe administration ng'abaana bannayuganda tukooye okutambulira mu nkwawa z'abasajja bano. Mu mateeka bw'omanya kikyamu nga kikolebwa n'okisirikira nawe obumyeteeka agende ku poliisi alipootinge poliisi ejja kukinoonyerezaako. Mwanze sibamanyi. Bankubakye abaliyo 15,000 be bakolera mu ggwanga lya Saudi Arabia endagaano egenda okuzzibwa obuggya etunuuliddwa nnyo okugonjola obuzibu abakozi abo bwe bafunira ku kyeyo mu Saudi Arabia. Ronald Kitanda, BBS Telefina. Bwe tweyongerayo atega amazzi